Twesimenya mwanafe akedde naffe nkyalero nga tukudiremu amawulire agataliiko nfuufu tukwebaza olwakadde kotuwadde ak'omuwendo tutambule ffenna. Nze Shafa Bakatamale ne munange Mebo Mulungi katulabe ebikulu n'oluvannyuma tugakutuuseeko mu bujjuvu. President Museveni aguddewo Hoima City Stadium n'asekerera abalowooza nti Uganda ekyali mabega. Abadde bagenda mu Ssekukkulu emmotoka ebawabyeko n'essaabala endala bbiri ne Boda. Akeetalo ka Ssekukkulu abagenda mu byalo bakonkomalidde mu ppaka za bbaasi. Bishop Anthony Ziwa awadde obubaka bwa Ssekukkulu n'akunga abantu okujjumbira okulonda n'okwewala obutabanguko. Onda abakulembeze abajja. Weewaawo ag'ekiro kyera tugaguddewo n'akabenje kagudde Busega emmotoka ebadde eva ku Entebbe Express Highway bw'etomedde endala bbiri ku nkulungo n'ezigoyagoya era Etwaliddemu n'abadde bagenda mu Ssekukkulu. Emmotoka ekika kya Noah ewamatuse ku luguudo lwa Entebbe Expressway n'etomera endala bbiri ku nkulungo e Busega n'ezingiramu ne Boda. Omugoba wa Boda n'omukyala gwabadde avuga bakutuseeko Amagulu bwe banyigidde ku loole ebadde eweta ku nkulungo. Nuwene ebaddemu abantu abalabise nga ba Luganda ababadde bagenda ku nnaku enkolo nga bavuddemu ne beenoonya mu kavuyo ako nga tebakyetegeera. Owa loole enjeru etomeddwa naye asobeddwa nga poliisi yeemuyambyeko okuzikiza loole esigadde ng'etokota nga takyamanyi bigenda mu maaso. Nuweno era etomedde ne pick-up endala ebadde etwala ebintu n'abantu wadde nga bo tebafunye nnyo bisago. Alese emmotoka n'engamba Katonda wange kiki kino era aba boda bakolera ku siteegi y'oku nkolongo beeseze nga balengedde ekibabo era buli omu emboozi abadde aginyumya bubwe. Ako kakanuwa kati eno yagadde kuukula kukale kukwetaasa kato wa Boda kaliko ekamukuye kanuwa najja gwa muki mweno. Abakoseddwa baluddewo okutwalibwa malwaliro okufuna obujjanjabi nga bagamba batya okubakwatirayo oba okubaggyako statement ku bibaddewo ate nga tebibakwatako. Aba Boda batwala Katumba bamala mu ddwaliro naye tukwata abantu abafunye obubenje wano ne tubatwala mu ddwaliro batubuuza ebibuuzo bingi nga tugeze ku ddwaliro eyo. Abalala bayombye nga beemulugunya nti ate poliisi yasoose kutaasa ddereeva Noah atomedde n'emuddusa okuva mu kifo kino mu kifo ky'okuyamba abalwadde. Naye abantu bafa obulamu bw'abantu tebabubalirira bajjawo omulamu ne batwa abakulu abali wano abayiza okuwona olw'okuba oli yalinamu akaseera. Naye poliisi tetuyambye kubanga era byakabenje embwangu n'etayanguwa bayagadde kuddusa dduleeva n'agenda lwaki tebayambye bano abamu. We buwungeredde ng'oluguudo lwa Kampala okudde Masaka kalipagano k'ebidduka kakyali k'amaanyi abantu abeeyu n'ebyalo okujagulizaayo Ssekukkulu. Wazimbibwa entindo awaateekebwa amakoona ag'ekiseera nga wano obwedde ebidduka byesiba nga biyisi nganya waliwo ne lukuulana ebadde etambuza ebyamaguzi esangiddwa nga yagudde kyokka nga n'abapikipiki waliwo abagudde nga bagezaako okulwanira akafunda so nga mu bitundu ebirala ebidduka bibadde bitambula bulungi. Kale ebyo nga tubitadde ebbali ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi era nga ye musumba w'essaza erya Kinda Mityana Dr. Anthony Ziwa awadde obubaka bwa Ssekukkulu. Ono avumiridde ebikolwa eby'okutulugunya ebyerabikidde mu kunoonya akalulu.
bw'abadde awo obubaka w'amazaalibwa ga Yesu Kristo w'abeepisikoopi ba Uganda bonna ku kitebe kyabwe ensabya ssente w'olukiiko luno Omusumba Dr. Anthony Ziwa asabye abakkiriza bonna mu nsi n'okulembeza ebikolo by'okwagalana okwongera okuggya obutuufu. Christmas bujjayo bulungi eddoboozi lya Katonda okubeera abantu abalina obwenkanya, abantu ab'emirembe, abantu abatabagana ne bannaffe. Ng'asinziira ku bbaluwa yawandiikibwa Episikoopi ey'omwaka guno Dr. Anthony Ziwa era nga Musumba ow'ekiina mitini eny'emidolo ebikulu eby'obujja obutaagaliza ebyagambye nti bireese enjawukana nga kye kiseera bakozesa olunaku luno okutabagana n'okwagalana. Abantu obutakolagana bulungi okuviira ddala ku ddaala ery'amaka. Mu mbeera eno obudde bw'amazaalibwa Christmas butuwa endowooza ennungi okuddamu okwekuba mu kifuba abantu okukolagana obulungi. Omusumba Ziwa avumidde ebikolo eby'okutulugunya abantu ebyolekedde mu kampeyini ensangi zino ng'awadde ebyokulabirako ebiwerako byagambye nti si kya bwenkanya nga basanya okubeerawo obwenkanya wakati w'abeesimbyewo. Waliwo ebikoleddwa mu biseera ebitali bimu okuziyiza abalala abanoonya okulondebwa, abanoonya akalulu mu kadde kano nga batangirwa baziyizibwa. Kino ne kireetawo embeera etali nnungi gye tulaba okugeza ereeta obukyayi mu bannayuganda. Agambye nti ekiseera akakiiko k'ebyokulonda okutwala obuvunaanyizibwa bw'enteekateeka y'okulonda kisobozesa buli yeesimbyewo okufuna obwenkanya ng'abakuumaddembe abajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe. Dr. Ziwa alikukulambula kwakoze kukwatibwa kwa Father Deus Dedite Sekabira eyasindikirwa ku kalimanda olunaku lw'eggulo e Masaka ku misango egy'okukusa ssente. And Masaka Diocese is handling this issue. Wano basinzira okubiza bannayuganda okugenda mu bungi beetabe mu kulonda ate bakulembeze emirembe. Buli omu tumukoowoola yeetabe mu bulungi mu kikolwa kino eky'okulonda abakulembeze abajja. Abantu Lonje kisaawe kino n'okakasa nti kivaamu ensimbi ezikirabirira. As a ministry, on behalf of the government, we are going to take concrete measures to ensure that this facility is not only well maintained, but becomes a revenue-generating asset to maintain itself. Era asabye Musaye Muteebunyolo Bunyolo okukozesa ekisaawe kino okulaakulanya ebitone byabwe. I want to call upon young people, not only in Bunyoro region, but the country over, that this facility is a great opportunity for talent development in various sports. Mu kwogera kwe Pulezidenti atandise na kusiima Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Jendi Kata Museveni olw'omulimu amatendo gwakoze mu kuzimba ekisaawe kino amatiri bonna. I want to thank Mama, the First Lady, with the Minister of Education, for doing an excellent job. Mwai Museveni asinzidde wano n'asekerera abalowooza nti Uganda ekyali mabega nnyo ng'ate etuuse ne kussa erikola bbaasi ez'omulembe za Kira Motors ezeegombebwa buli wamu. Ebisaawe bino tubyombekere n'essente zaitu mu kasomi katoito habwaki habwokuba tulina essente. Essente zitulina tizikusobola kukola byona omulundi gumu. Niyo nsonga tulina okusalamu. Abyekudde ekyamanyi South Africa Bakira Motors gyatutte bbaasi ya Kayola okuzoolesa bavuddeyo bafunye oda ez'okutundayo bbaasi 45. Well, most of the things are now being manufactured here. Mgoza mboreke basi yanyu imukozire. This shows you ekintu kiboreka kire twikala ntubagandira. Kamukamugwe iki kyokka Pulezidenti asinziddwa n'alangira abantu beehoyima obukyafu obubajjudde nga bayitiriza okumansamansa kasasiro buli wamu ne ku nguudo empya gavumenti ze yabazimbidde. Okunaganaga ebintu obuveera byona biyigiraho
enguuto empyaka ezitukozere nekisaki tukozere oburofa abenda ya kitala. Oluvannyuma Godde w'ekisaawe kino ng'asamba omupiira ekintu ekikyamudde abalabi. Ekisaawe kino kitudde ku bwagagavu bwayiikaana. Fred Kajubi yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Nkubulisa enyomoka omulamu okwo tukyali mawulire gataliiko nfuufu era kitundu kyaffe kyakubiri nga tukyeguddewo nga tugenze Kalangala era akwatidde ekibiina kya NUP beerera mu kuvuganya ku Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asiibye ng'anoonya akalulu. Ono asabye abaayo okumuyiira akalulu nga 15 asobole okubatuusaako empeereza ennungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina ky'NUP bendera mu kuvuganya ku bwa pulezidenti abitaddemu engato okugenda e Kalangala okunoonya akalolo. Ayise ku lugulu lw'Emasaka n'agwebuka kata n'alenya ekiri ekimutusiza ku bizinga Bugoma era ng'asanze abogezi bamulindiridde. Atandise okutalaga ebizinga okutuuka e Kalangala ageza awerekerwako poliisi. Oluvageze ku mwalo gw'Emwena gy'alinyidde eryato okumutwala ekyamuswa okuyiga abayo. Eyo ne bannawuli nabo balinnya eryato eryabwe okutuuka ekyamuswa. Kyokero bannawuli batuukidde ku bunkenke olwa eryato kwe babadde yingirye mu kwezi 2 ze tirina okwekiranga era omugoba waalyo obedde akola butaweera okugitereeza. Ng'eteredde bakakanya emitima ne basomoka amazzi okutuuka ekyamuswa. Abakulembeze b'ekibiina Kalangala bawulidde Kyagulanyi balina ensonga ezibanyiga omuli abavubi abagwibwa ku nnyanja ne bamusaba okuzikolako singa awangula. Ab'amagye beefuga ennyanja, ab'amagye be bavuba obubi, ennyanja bagifuula lusuku lwabwe nga aba gavumenti eno be bakkiriza obutimba obukyamu okujja ku katale ka Uganda. Kyagula abasiibula okumaliriza musanyo ng'azze mugende Kalangala mu 2020 okubasaba akabulu kyokka teyasobola kubatuukako oluvannyuma lw'okukwatibwa ne bamuza e Kampala. Naye mbabuulire ensonga lwaki mbadde nnyina okusala amagezi gonna ne ntuuka wano kuba mbadde njagala mundabeko mumanye nti saapola. Abazze bamwesige bamulonde ng'ensonga zonna agenda kuzikolako. Yenze Kyagulanyi Ssentamu, yenze Mitembo, yenze Bobi Wine, yenze Musinguzi, yenze Ngobi, yenze Mubuya, yenze Musabuli, yenze Mutabazi, basebo ne banyabo basaba munonde kuba pulezidenti. Banaze mumunanonda Uganda tegenda kuddamu kuba kyekimu nate. Luva agenze musizire Bujumba nga naye akuyeza abalonze abeena abasuubiza nga bagenda okubafunira ekidyeri bwe banaatamuliza yamaguzi kwoteeka okubakolera enguudo amulwaliro n'ensonga endala. Twagala emmeri ge twegombye nga tuleeta waffe obukadde obupya bonna bonna nga tuleeta waffe abavubuka abatalina mirimu tugagitetenkanya amalwaliro agatalimu ddagala. David Tamale yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV. Olwakadde kkiriza tukusibe tukwagalize olunaku olungi Katonda akuume siba bulungi weeraba. Omusomi waffe ayambaziddwa aba Nana Shoppers Point abasangibwa ku JBK Plaza.